Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikola ko mikwano bekwate mwenga longaja naye bandiwode nakayimba wakayimba Paul Banga kale we Paul Banga bola pale Dari banda no mulungi ageze no mulungi dari banda no mutufu ageze no mulungi dari banda no mulungi ageze no mulungi dari banda no mutufu ageze no mulungi tarawalekete mukadali we akira ko malaika nanonya salonda ebironda bisulayo mukasasiro nanonya salonda ebironda bisulayo mukasasiro señoras Ama chama zibana bale tukuliriza abasi cyo mu bajya kujyana yogero rugwara rwa mwana bakagenda kongera voice azimuvira chichi rugwara ki asopa bya imkaruga ale nyumve Amayajo Maria Mirsekiga Dive Aleki business Elite Kulakulanya Mate Ambogo Mambaksini Mambaksini Kani Amava Jirani Rukia Musna Aifosbe Ale Nyombe Makumusi Vidari Ale Nyombe Green Muki Nyemki Mazako and you picture my daddy ana tuvunulira Bagambye chasana tuchiwulidde agambye jangu mkwano jangu linyankole jangu mkwano neda mkwano aje sabe sente mnyankole sente mrugo la bazita areni mama ipo Bazita sende ate mpulira yogera areni mama ibula ate mpulira yogera erinya areni obategeeza bonna abazaala bitu yakwesiba kwa mama
Mama wa Ibula mulala ne mama Mugabi mulala mpose ngobera. Mama wa Ibula wuli ajja okukwata copyright. Ingirizayo kati. Abantu ba online n'abalamusia ekitukuleeta buli Sunday twatwizire kushonda sente za Uncle Gadi na antimesi eza bizinesi nanokubagurira itaka babase kuzimba enju mpango era honahi buli mwena nimbeta mwena mwize bambi mutukwaseho mutuyambe na nesente zanyu tubone kukola ebitwine kubakolera boona bagaya bali timu Ibula kize mu Runyankole Toyina kyakola bakase dayogera it's okay. Wambulidde nakuyonga nakajja. Nangamba talina kyakola yogera it's okay. Naye kuliko eyaganye. Oli yagambye etasobola. ntukwiza tupresentinga konka tulabera sister wanje konka sister wanje no wa team Shifa nyowe ndi wa team akyogedde nyowe bambi tukukunda webale. Okay, tebatuwadde entertainment wa team Shifa kabayiteko. Okay, nawe buuza ku bantu. Hey, mama mulaba wa team Shifa tekayo. Woo! Achishugwe. Banange nkozi tubagamba batumye Nyankole. Thank you. Mwebale munonga. Oh, thank you so much. Babuze ko wamma obagambe damo bagaye team yo tebategedde. Do what you want. Take your time. Whatever you want. The people who are watching us online, my name is Ainembabazi Precious, and I want to thank you for supporting us. Please don't relax until the end. Thank you. Thank you so much. So you want to entertain us? Yes. Okay, thank you. Okay. Mumyotinga YouTube. obagambe nti oli timu Ibula Ay bagambe timu yo sweet. Agenda kunsonga singo okulu. Jago teka sound white. Bane mumenyere yo. Eyo timu ya kali kawamu ya ngeza. Kuba yenza mzali jamusala. I am Team Shifa. Wow. You are welcome. Olonze bulungi togenda kwejusa. Yes. Zaha. Naye atuwadde esatu. Bane mukubireko mu ngalo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. We appreciate your support. Agambye ata? Bamaze oteekako ssente ye talina bingi. Otaddeko ssente nabane good night. Thank you so much. Tweyanziza. Mwesese nja bayita okwogera wano mutandika okwemoola. Hey, wamma but entertainment.
kwa malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono bwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa kukalifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemmuleeta ndalimba 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 n'omulungi ndalimba ndalimba n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba ndalimba agambye ojja kwejjusa agambye bano abasembeyo abakyamudde abantu ba ttiimu Ibulamu abasoose ababoye mbu mwe ababoye mbu muli ba ttiimu Shifa okolayo ki nkuwa kazindaalo werwanirire mukwano wandisazeewo kati bagambye balabye banawo era obadde anyiga ssimu batabalaba tewamulabye wandisazeewo kati agambye bana babiri abasembyeyo kyokka Fweda benna tubakubira engalo ttiimu Ibula esosole leero abasawo Fweda bonna tubasanyukira kati mwerwaneko ttiimu Shifa mwerwaneko bali abavuddewo ababiri babalabye agambye akonye ku gadi gamba abantu nti bano ababiri abakyamudde abantu abasembyeyo ba ttiimu Ibula mateeka mukwano ogwawa kati wejeeyo nakugambye olabye ozaye tawulira bambi tobabuuzaako babadde okke nga tonababuuzaako kozi oli wa ttiimu ki ajja kugwa ebigo stamina olina sawa nya kitundu ku 5 tuva wano tuyina eddakiika 3 munya tuva wano wanje 3 munya ziri 26 ku 5 okay wali alina kyatugamba kubanga bambi online leero teri ssente gye ziri tewaliyo oba tusoma message batunula naye maama batulaba kimafiya mwagala bazini amazina mbulidde agamba nti baziniyo amazina wanje ate gano zina zidalimba wanje koyagala dalimbamu byoyogedde bino biri 10 tutwale kiruwa kati ekyaddaka kibadde kyetaagisa bw'aba aweddeko then essimu zigenda vaako kale babawe bambi tugire we have 30 minutes kaliwa ono ona tuziremu ndalimba genda wali wabadde mabega g'omukubye ekikono naye waliwo omulala wa ndalimba aliwo bamukubye ekikono tasobola ajja kusoma twagala omwomu
Ulira sauti. Ulira sauti, ulira sauti. Anna. Engalo, 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 engalo. Ina sauti baba. Mazima. Tufu. God. I'm gonna read them for my mom. What are you doing? Mulenzi wange tenge munakatanja abateme wako kutwaula kibalume abate kupanya baondera kibalume bakabonero okalabira tusembera tusenge tolokera mazima mulenzi wange ale singa twakutwala abateme wako kutwaula kona kibalume Yosemboda amazina gaga nina baba Hello. Watu olukume lwange. Hello. Watu olwasa lwange. Si nyo naye nsiimye. Sani
Remember, we could go to www.djericom.com. Bagenda tukuba ekikono kubazinya aliwo wa timu Shifa aliwo timu Ibula buli oli timu ki timu Ibula omulabi ono omwana bonna abaana bazinye bulungi tesisosola bonna abaana oba wa timu Ibula oba wa Shifa bazinye bulungi takuli wa masinze you're all good. Thank you. You're all good. Kozi bakuitani? Lwakuba oli unsurprise nze. Bakuitani? Kozi ye Hope oli. Roya ni eddala? Aliwa Hope. Yes, unsurprise. Watuga aliwa eddala ki? Inte? Mamba. Nte? Wanchi mangazi. Wadira ki? Mama we muyaye. Yeddira nki mangazi. Mama we muyaye. Naye nga omwana oyo mujjayo okumujjayo atuzindire mu ndaalimba waliwo yamulaba nga azina ndaalimba n'amunyumirwa yatuwadde emitwalo 2 ngimuwe. Josh Sesanga yampadde emitwalo 2 ngiwe omwana oyo. Zino sente zo. Josh teyakomyawo n'angamba nawayo Shifa. Nze yawadde Shifa ku sente. Webazaawo bamuyita Josh. Uncle Josh. Webaze mu lulimi olukwanguyira.
Kyekyo sibe basasula fees we. Okay. Abiwulidde Joshua owulidde omwana tumumenya tajja kumanya kuzina na kwogera amagenda weddireyo mwana amanya amazina atagatteko n'okwogera. Yampadde emitwalo emirala 10 nziwe Zendex. Yagambye nti zawulira Zendex agamba nti bwe bamugulira ekizindaalo kiba kiwedde. N'agamba kati ye katandikeko ku mission y'ekizindaalo. So yamanya oba azitereka nze sijja sobola zitereka. So toko kwate ku milio kiriko kina twamugula 85 kya 85 bitegerekese ekyo baba yagala ekyo baba yagala ekyo naye waliyo types endala anti kati baba wabulayo 75 bamuyita Josh Sesanga neyanziza neyanzege olw'omukisa guno gw'ontuusizzaako. Ate omwambalidde kooti kasitanfuna kooti neeyo. Obulamu bwange ekyamazima ndabira ddala nga bulina kye bwetaaga. Mpulira ninga omukazi ayagala okuzaala. Omukazi ayagala okuzaala awulyanga ebisa bimusiiwa. Leka nange nsanyuseemu ku musajja nnyonyezayo oluyimba lwange lwe bayita Yona. Bamuyita Yona. Just nange nkole muki? Njigiddemu ko bannange. Oluyimba lwange baluyita Yona lunoonye DJ. Ku nnyimba zange. Yona bangamba n'okutunula mu kamera bane neyanziza neyanzege. Sisobola simulule ngoma. Omulokozi Mukama kuyita okubulira enjiri ye olema okujema okufana na Yona kweyaduka masoko mulokozi owulire kyamushipako akabira Mukama kweyamutuma okugenda eminerevi ekyali kijjudde obujemu obwenzi nasalawo okudeta bisisi kweyali musombo ngagende talusisi yajja nesikuuka batunerebuza ati okuwangereekyo nayagala kutusa basiba Yona wemambire bamusulayo owulire kyamutuukako akabira Mukama kweyamutuma okugenda eminerevi ekyali kijjudde obujemu n'obwenzi nasalawo okudeta lusisi.
neyanzege mukama wange atandise ku kintu kyange ndi musanyufu nnyo olw'ekintu kigambo ekyo kituuse mu matu gange. Siwa kya mukama awo enkomye tweyanziza bannange tweyanziga bagize Zendex Chameleon waffe ulitala ng'endongo nga yaddala yeetaaga omuzindaalo ogwo nobeera nagwo ku street wali abantu tebakunga ne bakuba omuziki nobera mu siiti n'obuteeka wali omuziki nga guliwo abatuuze b'e Nateete olwaleero tuli ku street gye tusimbyeko tuli wano mu maaso ga saluni ya Mama K. Saluni ya Mama K olwaleero gwo tugulidde omuziki guno muziki ku nguudo. Omuziki gwaffe guno ku nguudo olwaleero guleeteddwa omusajja wa Katonda wa Peter Richard Ozendex. Era olwaleero agenda kuwa omuziki omusajja wange ng'asuulamu. Olusuulamu nze ngenda niko kusuluuza mazzi. Engoma z'okuba akalango. Nnimira mu saaluuni yo. Abaasasudde. Atusasulidde Mama K. Okirabe tebayita creativity. Oba kulengeri wali. Nga bakuleeta. Nga nzijjawo nga nteekawo sipiika yange. Nga nkikuba. Ng'osabada. Nga nsabada. Nzikirizibwa okubuuzaayo ekibuuzo. Mukulu Zendex olina emyaka emeka? Emyaka egyange emyaka ndi mu fite. Nze ndi wa fite 7. Ng'oli muvubuka nnyo. Nze ndi wa fite. Ng'oli muvubuka nnyo. Ng'oli muvubuka ndekula ku fite. Kasi yeyo. Yenze. Olema. Impera weyaleta kintu. Kintu yakikuba dundu. Dundu ne bamanya omutonzi. Nafuuka ensonga. Nekadi nafuuka ensonga. Pulo. Omusajja asabata. Naye nga tweyanziza bannange abawagizi baffe Dundu must shine. Emitwalo 8 plus tulinako emitwalo 10. Mwebala obuwagizi obwo. Tweyanza. Kigira ku microphone zino 2. Yes. Nasabata bulungi. Kati mutegeke sente zo. Twakigulira wano mu meeting. Ezo bridal shower lwe nakigula. Wanjula shower. Nenga tweyanziza abawagizi baffe ttiimu Ibrahim Shifa kikigenda mu maaso. Eddakiika tulinayo ntono nnyo. 13 minutes to go. Dakiika 13 tugalewo. Mama Sumaya alina okugenda amira eddagala ly'okutaano. Wayise dda ziba nnyaye bambi tuwadde akadde. Tojja kufa. Naye kufa wanoomera. Egira ate. Naye nga tiimu tuba kiyimirire kiti omuwandiisi w'ebitabo kiti wabivuddeko dda. Eyanzege namwe abatulaba nimutwagaliza ebirungi.
mutwagalize ebirungi kyenkanidda abantu b'eddundu kati bashayininga bayisiraba bwe yanyiridde asibye ne West Belt bayisimirirako bantu emirira vice kubanga bagita West Belt West Belt ejja misipi girabira ku Diana n'abatanzi okoze okamanyi bakayita bati baby gakyuka mu 360 ndi mu birabo nekyo kirabo nakyo ekirabo n'omusipi abatugeza weekend be banyambaza ku birthday yange be banyambaza ekyambalo kino kale basooka ne banyambaza gown kuba baleeta gomesi nga ya white bambuuza tukuwe gawuni oba tukugula ekiteeteeyi konse nedda ate gawuni omala ogizeeyo najjukirira kuki owa gawuni naŋŋamba genda wali olonda olugoye nze lwe nalonze bwe lutakukolera alonda olulala asanga nga mutuufu byalonze bituufu ngere nga nkanyumire muno kati eyeeyama okunyambaza n'aleeta gomesi n'aleeta buno obukola kadaali byali bisufu nnyo sinza binyumyako kale buli lwe kati naga nti omwezi guno era nyambadde ebirabo byokka omwezi guno oli mu birabo kubanga wiki eyasooka nayambala fuka must shine eyaddako nenyambala ime kati ezeeko nyambadde together we can kitambula mazima ate era nange abyambala siri mubi wamma Goma tebayita okwekiririzaamu wano tufunye tebayita confidence okwekiririzaamu n'okuddamu essuubi kati nga ne bwempitawo gwe n'oŋŋamba ndi mubi ne bw'oŋŋamba simanya saagala kumanya kyendi gwamanyi oba twagala obireke mazima we must shine with the confidence gye tulina nno esobola okufuga ensi eno katusobola tuulamu twekiririzaamu olaba ye naalunga alaba atambula abigula bweyo confidence ogimanyi ye buli lukya alaba akabiina ke kakola naye obudde bugize omanyi buno obwana bwe olwayima teyagala feka atayagala agende mazima twasanga temwogera meeting ezasooka buliko wakazi nalonga adduka mu bitooke anayagala amaganda naye njagala babuuzaako anti bayagala bamuzinire abagule brother Ibrahim ndoza tubuuzeeko abatuuze tukene timu Ibrahim tubagireko tuli bubi bana nsanyusa obbalaba nsanyusa nnyo okulaba ku ba holiday makers aye naddala nga batiimu Ibula ama ba holiday makers nga muli batiimu Ibula mpuubireko oyagala tandika kwetya
wanika nnyo omukono ngo wanika nnyo omukono ama ba holiday makers nga tubaagala nnyo. I love you all. It doesn't matter about team Ibro, but Shifa, I just love you. Yes. Shifa no yafuuse kibaba gagga. Sibaba gagga ososola. Netandika okusosolako. Netandika okumenya nti batimu. Naye nga njagala baniriza enije no mwenna ebanku byakama wano nga ntuuka nga waliwo abagambo b'abantu bakyuke bonna badde mu ttiimu Shifa nti naye abantu aba ttiimu Ibula temubawa ku birabo. Togamba nti byange ndi serious. Omenze mpisawo ekintu abantu kye baŋŋambye. Oba badde mu ttiimu Shifa anti wulira ndi mu kwogera anti ekifuula olugambo butakijjaayo ne tukyogera. So ntandiko bajjutiza ate wemba menya bwe yali afunya akantu ogamba ntukulangira bwemba sitwalenga agundi yimuka ne gundi yimuka koleke njogere nakutta omuzinda yalombeeko byenjogera. So nzize kyogera nga sizze kusiikuula fitina era kukola ekyo Shifa kyasaba wabula nzize kwogera kugezaako kuclarifyinga. Bwe tubeera mu bintu ebyenjawulo abantu ebintu babiraba bulala. Ntegeerekeka abantu ebintu babiraba batya sooka oleke mumpuliriza bannange tebasobola kuddira effort yonna omuntu gy'ozooteekamu sooka oleke njogere anti togenda tofaanana nabo ababyogedde ekitegedde kuba gwe oli mukulembeze. So ngezaako kunnyonnyola tiimu Ibura and tiimu Shifa fenna tuli tiimu etya fenna tuli wano tunoonya ki bw'olaba nga mpadde Zendex 10,000 first sinze nzimuwadde kansuubira abaddeko ku line mumulabye Josh amuwadde 10,000 asobola okuvayo n'ajulira nti ye yasiimyani Zendex teyamusiimye kubanga wa tiimu Ibula yamusiimye kubanga yasabye ng'ate kyasabye osanga ye kimukutteko naga omusajja bw'ati nze kantandikeko this girl kajja ne kazina amazina amalungi nange kenyini nali excited nzijukira olunaku lwe kazina lwe waliwo ttiimu y'abaali bavudde Makindye bambi ne kajja nga kali excited nako ne kazina ndaalimba era nange nakawa ssente bwe mba seerabidde okitegedde nenkwata ssente nenkawa naye n'oli kyamukutteko n'akaana kano kazinye buki nga tafuddeeyo tamanyi na ttiimu gye kalimu. Wuliriza oli omwana gwe bayita Rachel nga tuvudde mu byosaaga nze nyinza n'obba kati simanyi na ttiimu mwakola ki sibimanyi kubanga maama we ali mundala ne Rachel ali mu ki naye bw'akola ekitunyumidde okitegeera kati ngezaako okunnyonnyola bwe tubaako omwana oyo ng'alina kyakoze nga kitunyumidde oba nga tunyumiddwa embeera ze tumuwanga omuntu gwe tukoze eki nze bwe nvaayo kampa ekyokulabirako abantu muyinza obba mutunuulira bino material things naye nze nyinza ovaayo ne nga ngenda kuweereza ssente tulye ki emmere wano tuba tusaaga Shifa ovaayo n'agamba Ibula ososola oli wa ttiimu Ibula okitegedde bwe nzija wano ne ndeeta ssente tulye emmere ŋŋambako nti bawe ba ttiimu Ibula bino tubiyige nti tuba tuli mu kunyumirwa twagala ekintu kyaffe kikole ki bwe nvayo ne ŋŋamba aba ttiimu Ibula ba holiday makers tekitegeeza nti abatali ba Ibula sibaagala wabula ne waliyo ne Shifa naye awaana abaki ababe mu mukwano bonna tubaagala. So kakati nze personally saagala mbalimbe ne bw'oyogera otya tekimpisa bubi nze mmanyi abantu nabamanyiira okitegedde but abantu bano abatulaba tuleme balowoozesa nti nno tebalina busosoze tewaliko gwe bagaa nti wa ttiimu Ibula tetugenda muwa ntegeerekese nti wa ttiimu Ibula fena tetugenda kubeera ttiimu etya
Okitegedde ate tukyagala tutuuke wano tugambe nti kati ffenna tubeere ttiimu Shifa kubanga ttiimu Shifa be bafuna ebiki ntegeerekese sokoleke nkumalireyo omuntu bw'ajja wuliriza omuntu bw'ava eri wulira omuntu bw'ava eri nga azze kuyamba Naalongo ye yayogera nti ayagala bizinensi ontegeera Naalongo n'akaaba ebizibu bye nga Naalongo nedda nze nina abantu benjagala era abiŋŋambye mugambye ne mugamba wuliriza nze mugambye nti waneeno neekuba wulira waneeno neekuba nnyo ku head boy ne head girl babeere wano okitegedde kubanga balina character kufa abanyumirwa abantu balina embeera ezisobola okulabibwako omuntu abakwatireko ontegedde nti head boy ayina obulema bwe oba obunafu bwe ng'omuntu asobola omulaba naga omwana ono kamuyambeko mu mbeera mwakola ki singa yali amanya amaanyi ago gaalina singa yatuula wano buli nnaku ku mwanjo naye ogenda obbalaba nga tubafaako naye nga baagala kubeera eri mu busonda kakati bw'analaba nga ate Naalongo buli wiiki gwe bawa ate nga sigambye nti head boy awulira bubi ndi mukuwa kyakulabirako ajatandika olaba nga ye gwe basosola naye nga ye yeekoze eki ye yeesosodde tulina we tukwasa wano abantu emizindalo ga head girl obaako kyoyogera erinnyo linnuma naye ng'obwedde terimuluma obanga awulidde bubi nga waliwo afunye ekirabo ompuliriza obanga waliwo awulidde bubi waliwo gwe bawadde ekirabo obanga yabikooye dda naye ng'ate yeefiiriza gwe bw'otavaayo okwogera tewali akola ki nze mbeera waneeno nammwe naye omukyala yatuwa omulimu gye twabadde emubende singa sajja wano tebanditegedde byenkola ntegerekeka bannange so bw'ofuna chance okuvaayo obeeko ky'oyogera nali first day when nayogera naawe like we introduced each other. That's when I told you nga nomukyala namanya nti waliyo hype nentandiko kiteeka mukyala tuwe video nakusuubiza n'omulimu nga sinagusabayo neze mukiwulira nti nsobola okikola oba byenjogera bitegeerekeka nsaba tutegeeragane wano bwe twali tujja wano nga tujja wano mumpulirize bulungi bana nsaba attention yammwe bwe twali tujja wano tekuli gwe twali tumanyi ekitegeezera tewali nsonga lwaki tulina gwe tulaba ne tumusosola ontegedde mwenna tubaagala nnyo ate tubavaliwinga okubaawo kwammwe wano because mwenna nze abasinga mu nzaala sisobola kulowooza nti temulina byakukola oba nti ewaka temusobola kubanga obudde buno mwebase okitegedde sisobola kubeera nga njagala nnyo Naalongo ng'ate oli simukola ki simwagala okitegedde sisobola kubanga njagala nnyo n'omwana ng'ate kano sikola ki bonna tubaagala omutwalawa okitegedde ate ekyokubiri mukitegeere nti ttiimu zino mwe mwazironda twatuula ne tuteesa just tunyumirwe nti ttiimu Yibula ttiimu ani ttiimu Shifa no offense Gadi wa ttiimu Yibula Millicent wa ttiimu ki ntegeerekeka Gadi wa Yibula Millicent wa Shifa tutegeerekeka naye point nedda point eri bweti nammwe mugimanyi waliwo abantu wano kampe example ya maama wange ono yazze n'agamba ng'ayimiridde n'agamba obugumiikiriza butuusa kuki ku bingi okitegedde n'agamba dde bukyamba wano sifunangayo ki kirabo ekitegeeza nti omuntu ayinza obeera wano naye ng'abeerawo nga nze nga tebampaayo okategedde nze sisobola munenya nti mubi okukirowooza bw'atyo but ate ndowooza teba nnungi kuba tewaliwa ajja wano afune ekiki ekirabo omuntu aba anyumiddwa bunyumirwa n'akukwatako n'agamba omuntu ono kamuwe kino okitegedde
naye point tuli wano kutaasa gaadi. Bwe tumala gaadi tujja kutaasa, bwe tuba tusobodde tujja kuyambako abaki. Naye gwe bw'ojja wano nga mentalite y'ogamba nti leero kangendo osanga banampa, mpuliriza, leero kangendo osanga nze naafuna, leero enkya nze naafuna, buli otafuna ogenda kunyiiga omutima gukole ki, gukumenyeke. Naye nga te si y'ensonga etuleeta ki, si ensonga etuleeta ki. Kubanga nange bye mufuna mbyagala. Mwe temundabanga nze nyambala always empale emu n'essaati emu. Nange njagala okyusaako. Oba mulowooza binnyumira. Essuuti tezinikamu mazina. Omanyi buli oba ng'ojja wano osuubira embeera ottabuka ne bagagenda ku stage. Kati essuuti tezinikamu mazina kyobala nzigira mu ngoye zange always. Mwe temundaba engatto y'emu, empale y'emu, okitegedde? Naye nzijja buli lwa Sunday wano. Bambi nedda. Nja kukyazaako ewaka yani Vice olabe. Naye nga point yange bwe nvayo wano ne ngamba nti maama Mugabi, tekitegeeza nti Mugabi nze muzaala nti oli ayinza n'okgenda bwe mutwala ebintu bya wano riyo oli ayinza n'olowooza nti omwana oyo mwagala, amaka ge ne gaffa. Okategedde onfuna amaka ge ne gafuna obuzibu ate nga si kye tuliko, tunyumirwa buki bunyumirwa. Ekintu kino ekyokukwata nze kino nkibagamba nga nkimanyi. Nze ne bwe ndaba omuntu ne nkuteebereza nti ozze wano otusanyuse naye ng'osuubira nti ngenda kuwa ssente, sizikuwa. Okitegedde? Nze njagala ojje ng'oyagala, ng'ozze tusanyusa. Bwe nkiraba nti oyagala ngenda kulaba ng'okola ebyagala. Nkwate 5 ze nnina nzikole ki mu mutima mulungi. Naye buli ojja ng'ozibaze ne bwe naakuwa 5 ogenda kugamba mpadde ntono, kubanga obadde omanyi ngenda kugaba emeka. Kati buli lwe nkulaba nga gwe eyimu yoga kati balabika batandise okugaba ssente kangende nzine bampe nga nsirikira wenkola ki wendi kuba sina za kugaba. Nina zenja zensobola okukwata nga nnyumiddwa. Mumanyi kye bayita emotions, mba mu Luganda kati emotions kyeki. Waliwo kubanga olina akasente ko kogenda okulyamu ekyeggulu naye olw'okukyamuka n'okwata n'ofulumya n'ogamba oba naasula nkole ki. Kati ate buli lwojja nga ndabanga mbala tikangende nkikola mpe nange awo amagezi gajja ne sikyamuka, sente zange nenjikola ki nenjisigaza. Kitegeerekeka? So nze nsimanyi abantu abajja wano nga mumanyi ensonga kwe tuli nti tetwajja wano kufuna, tetuli wano kufuna, era nammwe mulina kubanga temuliwo wano kukola ki, tubeeko gwe tuyamba. Kyova olaba nti okuva mu ntandika omukyalo oli bwe yaleeta ebbaluwa agiwe Shifa ng'amwetega aleeta abaana n'ebbaluwa teyatawaana gikola ki, gisoma. Bw'amulabye nti amaze n'ayagala ensonga kwe tuli, okitegedde, finally lwafunye okuyambibwa tibamukolere bizinensi buli nnaku bamuweeyo ebirabo kubanga akikoleredde. Naye wali we yayagala n'anoonya awa muwandiikira ebbaluwa amwetege, tewali kye baamuwa. Okitegedde? Kubanga yes, nabagamba wano eno, nabagamba lumu nagamba omwana bamuyita Sumaiya, mwana wa mukyalo oyo, nga tuli mu mbaga ne muga Sumaiya mpaayo ku ssente tuyambe Garden Millicent. Owulira? Ne muga tuwe emitwalo 5 nze simanyi saba ssente ntono. Ne muga twagala emitwalo ameka? Nambuuza naye kiki kintu ekyo kigenda tambula ne muga simanyi kuba naffe buli nnaku tukola bukozi. Ne muga naye bw'oyamba ofuna.
Okitegedde wando ojja kufuna nze simanyi bw'ogenda kufunamu naye ojja kukola ki ojja kufunamu. So nali simugamba nti nze nja okukusasula obula twali twanyumiza n'essaawa ndowooza nga 2 nga tuli ku live tunyumya ne mugamba naye ojja kufunamu bw'oyamba. Kati abantu ekizibu kye basanga ffe mu bintu bye tukola yalowooza nti tuli mu kusimba bijanjaalo nti bw'osimba bw'otya enkyokola ki okungule. Bwe tuba tuli mu kuzimba ggwanga nga tuzimba kitundu n'abaana babeeko bye batulabirako tukola ebintu nga tetumanyi omusaala gukomawo ddi. Okitegedde tetumanya musaala lwe gukomawo naye buli lw'okola ebintu ebyo nga golowooza nti buli lwenkola bagenda kumpa bagenda kunziriza y'ensonga ojja kufa ng'oli mwavu kubanga buli akulaba nti omwagalako ssente era naye ngadduka. Okategedde gwe buli muntu lw'amala okumanya nti ono nno omuntu ayagalako ssente ng'ayitamu. Katuyige okukola ebintu nga tubikola mu mukwano. Tuyige okubeera nga tuli awantu wamu nga kyetuteeserezza ewamu tumalira wamu nga tovaawo ate n'ogenda eri n'obaako gozza mukaama. Okitegedde nze nina ttiimu gye nkola nayo sookoleke mbawo ekyokulabako nze nina ttiimu gye nkola nayo naye nyinza okuga nti nabagobye eggulo. Lwaki? Nti bwe njawukana nabo ngenda olaba nga ate nkya bakoze birala. Tuli bana ate ngenda olaba nga ababiri balina bye bakoze ate bye tutaakoze eki bye tutaateesezza. Kati ate nze sirina budde buyomba nze ekyo nakirayira sikyalina budde buyomba n'abantu. Nze Kasanda bange okola ebyawukana n'omulamwa gye nkola ki. Tuli bana ngenda olaba abasatu balina kye bakoze nga nze sikimanyi. N'osirika n'ogaba n'abantu abakulu bayinza obbanga beekanze bwekanzi nga bakoze kye bakoze nti nedda bano abantu batudde ne bakola ki ne bakiteesaako. Ekitegeeza nze bwe batuuse okuteesa nga nze ndi bbali kitegeeza kunze nze muki ku bo nze mubi. Kati bwe mba nga nze boosi ngoba baki ntegeerekeka. So tuli ttiimu emu. Okitegedde tuli ttiimu emu tuli ttiimu Gad and Millicent naye mwenna abaali babaddeko mu mikolo mu buli kintu ekirimu okusonda mwenna kyemanyi wano wali wange ogyeko bano banne ebiguza abo bamama Ibula mama Mugabe mama Ibula ye anzaala ng'ogyeko bali bamama Mugabe abasigadde bantu bakulu mwali mubaddeko mu mikolo. Okitegedde tuba ne kye bayita ttiimu mukolo ne ttiimu zeezo ezivuganya. Ffenna tuba n'ekigendererwa kimu kukola ki kola mukolo guggwe. Bati ate era saagala gamba nti mwe babye nnyo. Okitegedde era tubeera mu mikolo tugenda ogituukamu ng'olunsi omugole yayawukanye dda ne best man. Waliyo emikolo bwe yateekeza mpo temuzimanyi twagenda otuuka ku mukolo nga Metron alowooza birala nga ne Gad and Millicent ne ttiimu tulowooza birala. nga Metron ali ku saidi yaffe ng'omwami we tali nenga just ate ffe tubaagaliza tubawadde ssente. Okitegedde kati nze tebinnewunyisa kubeera mu bantu nga tulinamu obutakkaanya. Bati kyengezaako lwaki nzizo kyogera nze sikyogera mbu ndi munyiivu oba biki wabula njagala bannyonnyola bwe tubeera nabo waneeno tiba naye tubeere bumu. Okitegedde nze njagala nnyo ow'ekizampa ezange ezinkwatako bwe mpeereza Gad 3 nti mufumbe emmere sigamba nti abashifa temubawa mmere. Okategedde onjulira bwe mba nali nkyogeddeko ne wano omwana wajja n'ansanyusa menta yasinga ozinawana amazina agannyumira sisobola lunaku nalumuga nti sijja mmuwa ssente kubanga si wa ttiimu Kibuuka oba Ibra era lwolaba simwadde mba sirina. Okitegedde bwe mujja waneeno ne muzina ne nnondamu omu gwempa kiba kitegeeza sirina kuba sigenda kubanga mwenna nsobola obbawa lwenzize nga nazikoze mwenna nsobola okukola ki lwessaakoze sigenda mwenna bbawa. Kati leero nazze nga ssente baazimpadde kuwa mwana ono naye jinga ayogedde emboozi ennungi oba ebintu ebinkutteko nti bambi yafuna obuzibu baamukuba mulwadde yeetaaga obuyambi. Okategedde
Sande jabe wana abayo omuzira kisaamulabye naweereza emitwalo 2 jinga jjanjabwe gwe ng'oli awo otudde ng'ogamba naakagenda mu meeting emirundi enanze sina kye baali bampaddeyo jingo yafunye akisidenti ne bwe kitaba ekyo leero mbadde mpuliriza speech munansonyiwa bino abamu biyinza obba binene naye nga bya bulijjo Kadaga abadde ali mu kuyombagana ne speaker Anita Amongi nenga Kadaga agamba president nti kijja kityo okubeera ng'omuntu wazze eggulo mu NRA yayitawo kwaye president akimanyi tekiri kwaluddewo kiri kwani kati ali kubigendererwa ani ali ku mulamwa gwe tukola ki kati abe NRM ani ali ku mulamwa abe NRM gwe baliko gwoba oluddewo nenga toli royal tebagenda kuwa kifo Kadaga yayokya olunaku olu yakera n'agamba president nti ffe tukuyamba okubeerawo wano mu bukulembeze president n'akiwulira era kasita yakyogera teyaddayo kubeera akulira parliament paka nakati kati adda mulage nti nze kuva buto ndiwe NRM nfanfo ngobayo otya president ye yakiraba n'agawo n'amalala gakoze eki gameze ekankulage nti nsobola okubeerawo wotakola ki kakati osobola okubojja wano nga buli lunaku obeerawo nenga ne bagamba nti owaaye tuwe essaala nga gwe tomanyi kusaba Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa